ate mu lukungaana lw'abasumba n'abaweereza olwa Sabbiiti enamba nga lutugira ku kanisa ya Luwero Community Church, omulabizi w'ekkanisa ya Christianity Focus Center Mengo Kisenyi David Livingstone Kiganda ayambuludde abagoberezi ba Yesu Kristo ebigambibwa okuba ebyokoola ssaako n'okubakuutira okwetanira nnyo ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli. Omusasi waffe abaddeyo Luwero katutuuseeko ebisingawo. Ebyawongo n'ebyokoola by'ebimu ku bintu ebisinga okwesittaza abantu mu mirimu gyabwe ne mu mbeera ya bulijjo. Bino biviirako obwavu, endwadde n'obutabanguko mu maka, anti buli omu aba alowooza nti amuliraanye yamuloga oba okumulemesa. Omulabirizi David Livingstone Kiganda ng'aweereza mu lukungaana olw'abasumba n'abaweereza oluyindira ku kanisa ya Luwero Community Church essangibwa mu kabuga ka Luwero, asisinkanye abamu ku bantu abatawaanyizibwa ebyawongo nga bano babadde bagwirana nga baavula wakati mu miranga okutuusa we basibiddwa emiguwa, ng'era omulabirizi abasabidde ne badda mu nteeko. Omulabirizi Kiganda nga yeesigamye ku byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli yakoowodde omuliro n'amaanyi ga Mukama okusigulula emizimu, amayembe, ebyekika ebibadde biwambye abantu ab'enjawulo abazze okukungaana mu lukungaana lw'abasumba n'abaweereza. Omulabirizi Kiganda akubiriza abagoberezi okwesiba ku byawandiikibwa eby'omu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli, kubanga Bayibuli ly'ekkubo eriyinza okutaasa abantu ku byokoola nga bino. Ebyawandiikibwa y'endagiriro eyinza okutegeeza omuntu entambula ye ne Kristo. Era akubiriza abakkiriza okusukkulumya Bayibuli okusinga ebintu byabwe bye basinga okwagala okugeza ng'amasimu. Simanyi ensi eno bwe yalibadde singa teyalimu Bayibuli. Bayibuli eno, this Bible, yekolanga maapu y'obulamu. Bible will also help you to stay in touch with the heavens. So the Bible is more important than a mobile phone. The Bible will also help you to work as a map of this. Olukungaana luno lwategekeddwa wansi w'omulamu ogugamba nti ebyekusifu ebiri mu ggulu ne mu Geyeena nga gwaggiddwa mu kitabo eky'okubikkulirwa ssuula 2. Ku lwa Kingdom TV Amalindilire, Madrin Nabukeera.